tulina ettaka eryatuweebwa Buganda Land Board okusobola okukola emirimu gyaffe ng'ettaka eryo erimu lyali mu kifo kye tumanyi nga Essisa eka 25 n'eddala nga liri e Wakiso eka nga 22 naye nga twafuna obuzibu nga tuliko abantu abangi abazze ne balyekwata kyetwava maama n'asobola okwogera ne mukulu afande Nakalema twagala okwebaza nti bwe twayogera bwe twakontaktinga afande wasobola okujja n'otudduukira twayingira mu nsonga ezo nakubira permanent secretary wa ministry ey'ebyamataka n'asindika ttiimu eri mu kukola omulimu ogwo gw'okulaba baani abo abali ku ttaka bayingirawo batya. Tutegedde nti ettaka ly'Essisa waliwo abantu developments oba abatandise okuteekako enkulaakulana abayita mu 30 ate ery'Ewakiso waliwo abantu abayita mu 6. So abo abayita mu 6 twasabye era ba Ministry of Lands okulaba nga batuwa report elaga bayingira batya. So tusazeewo nti nga 12 omwaka ogujja January 2022 tujja kukomawo ne report elaga abo abali ku ttaka eryo erya Nnabagereka Foundation bayingira batya bayitira mu mitendero ki basobola okuvaawo batya nga temulimu kulwanagana oba okusika emiguwa.